njagala okubawa nga bwe nabagambye leero tugezaako okulanga tulwanira muganda waffe Fred Lumbuye eyakwatiddwa mu nkwatibwa etali nnungamu. N'olwekyo njagala kubawa ku update ez'emirundi ebiri okuva ku Ministry eya Foreign Affairs gyenkedde ate ne ku Turkish Embassy mu kiseera kino gyendi mu kufuluma nga ngezaako okulaba nga tulwana olutalo olw'omuganda waffe okubeera nga ayimbulwa. Sheyali nga yita muno njagala bawa update ez'emirundi ebiri. Nsoose ku Foreign Affairs because ndabye olwaleero Minister Okello Oryem nga agezaako okwogera arrogantire kukwatibwa kwa muganda waffe Fred Lumbuye. Neŋŋamba nti kaŋŋende byayogedde ku media center nange abinnyonnyole, naye eky'omukisa omubi nsanze mu office taliimu naye nga mbadde ŋŋenzeyo nange abinnyonnyole byendabye ayogera ng'ali ne bannamawulire wali ku media center. Naye njagala bawa update waawe tutuuse, mbeera ki eriwo, ki kye tuliko, tuzzaako ki, ate mujjukire nti Mr. Update ntuula ku kakiiko aka Human Rights mu ggwanga lye bayita Uganda, mu parliament y'eggwanga Uganda ntuula ku kakiiko ka Human Rights. N'olwekyo luno lutalo tugenda kululwana paka nga tuluwangudde. An attack to one of us is an attack to all of us. Bw'okwata Fred Lumbuye fenna oba oyogezaako okubeera nga otuziba emimwa. N'olwekyo ekibadde kintutte ku Foreign Affairs Ministry si nsonga nnene nnyo, naye mbadde ŋŋenze Minister Okello Oryem mulabye nga ayogera arrogantire nga agezaako okubeera nga awaana abakutte muganda waffe Fred Lumbuye. Bw'oba ogamba nti Lumbuye byayogera si bituufu, teekawo ababirimbulula, wabula ate sikwata. Oli bw'alimba ky'olina okukola gwe kujja n'olimbulula. Kale ate bw'okwata kiba kitegeeza oyongedde okonfaminga nti Lumbuye Fred byabadde ayogera all along bibadde bituufu. N'olwekyo gavumenti eno ey'eggwanga Uganda yeerabisizza nnyo mu kukwata muganda waffe Fred Lumbuye. Kyekyo kibadde kinkezezza ku Ministry eya Foreign Affairs nga neetaaga Minister Okello Oryem annyinyonnyole lwaki agezaako okuwaana abakutte muganda waffe Fred Lumbuye. Kinkoze obi simusanzeeyo, naye ate Minister Okello Oryem mu Parliament tubeera naye, era bwe naamusanga ku madala ga Parliament nja musaba annyinyonnyole lwaki ayayogedde arrogantire, ayogedde mu bannamawulire ng'awaana abo abakoze ekikolwa eky'okukwata muganda waffe Fred Lumbuye. Bwe simusanze mu office immediately nsibidde ku Turkish Embassy. Turkish Embassy bw'otuukawo waliwo abasirikale, waliwo abamagye, waliwo military, awo ekiri awo kikambwe baasazeeko. Naye angezezaako okwogera n'abo abasajja badde ku mulyango ne mbagamba kannyingire because I'm an MP ndi entitled oku accessinga embassy nga nyina byenza okonsalutinga immediately ne bakuba mu ndeeri ne bansaba national ID ne bansaba ne kadi yange ya parliament ne njiri presentinga ku mulyango ne banzikiriza ne nnyingira. Bwe nnyingidde ne baŋŋamba nti ambassador taliiwo, naye ne bampa akola ku protocol, head of protocol Turkish Embassy ne nnyingira ne njogera naye ne twogera naŋŋamba ti ensonga bagiwulidde era bagimanyi bulungi nnyo era pressure nabo bagiwulidde, kasukali bakawulidde, ne tubagamba twetaaga Fred Lumbuye ayimbulwe unconditionally. Bwe mukwata Fred Lumbuye ne mumuwa government ey'eggwanga Uganda, Fred Lumbuye tomanyi kigenda kumutuukako, because lwaki bano bajja mu nsi yammwe ne batuuka okukwata omuntu nammwe ne mubakwata ne mubakkiriza? Ekyo wali okirabyewa okujjako nga mulina memorandum of understanding take gye yasayininga ne Uganda ekitaliiwo. Katoyina capacity nga gwe abali ettake tebalina capacity. Government y'ettake talina capacity handing over Fred Lumbuye nemuwa government y'eggwanga Uganda. Talina capacity. Era ne twogera ne head of protocol naŋŋamba ensonga agenda gituusa ewa ambassador, bagenda kunschedulingira appointment meeting ambassador twogere wano ne mugamba meeting eno erina kubeera agent obutasukka nkya because muganda ffe bamukutte ate kye tuwulira baagala mu deportinga bamuleete wano mu Uganda
then batandika okubeera nga bamutulugunya n'okumukolako ebikolobero nga emumanyi gavumenti eno byezzeekola. Nze olaba bankwata bukwasi ne bantwala Nalufeenya Segirinya nali nfiiriddeyo naye ng'ekitukwasa kwogera mazima. Omuntu wabanga gayogedde si mazima vaayo olimbulule. Oli bw'aba alimbye ng'ovaayo n'amazima naye bw'okwata kitegeeza kirala. Nolwekyo mwerabisiza nnyo. Nolwekyo nembanga olugendo lwengenzeeko ku Turkish Embassy awe lukomye ne bangamba bagenda kunschedulingira appointment tulabe nga tusobola okulaba ambassador. Kati kyenkoze ndi mu kwogerako ne ba MPs bannange omuli Honorable Rutamaguzi Semakula omuli ba MP bendaba nga balina ensonga enkya bwe tuba tugenza okulaba ambassador tugende nabo tubenga tusobola okuba meetinga ensonga eno tubenga tusobola okujoogerako nga sigenze nzekka naye nga nyina ne ba MP abalala bakoze eki abamperekeddeko. Nolwekyo onako olwenkya kye tugenda okugendako. Ate era maze okusaba chairman wange w'akakiiko aka Human Rights because Segirinya mu parliament ntula kakiiko aka Human Rights ngambye chairman wange ayite mangu nnyo meeting ya Human Rights twongera okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno eyokwatibwa kwa Fred Lumbuye. Muno nno mwe tugenda okusamoningira Minister Okello Oryem, mwe tugenda okusamoningira Minister Okello Oryem, mwe tugenda okusamoningira IGP, mwe tugenda okusamoningira CDF n'abakulira ebitongole by'ebyokwerinda wano mu ggwanga Uganda bajje batunnyonnyole lwaki bagenze ne bakwata Fred Lumbuye nga bakimanyi talina yadde omusango wabula nga bamukwata mu nkwata ya byabufuzi. Era chairman wange w'akakiiko akeddembe ly'obuntu n'agamba immediately Minister update tambuza ekiwandiiko emikono basayininge ba member bamala okusayininga tuyite committee etuule. Bwe tumala committee bwe mala okutuula then resolution ya committee kitegeeza tuba tugenda butereevu ensonga eyo ogiteeka ku fulo ya parliament Fred Lumbuye ensonga ye ebenga esobola okugenda ku fulo ya parliament because procedure eyokubeera nga ensonga etuka ku fulo ya parliament erina kuva eno mu committee then resolution ya committee awo ensonga nebanga esobola okwogerwako ku fulo ya parliament. Era minister update wammwe Katonda abanga atutambuza bulungi nnyo buli kimu nga kitambudde kitegeeza ensonga eno ya Lumbuye nyinza okufuna omwaganya nembanga ngenda kugipresentinga ku fulo ya parliament nga tulwana okulaba nga muganda affe Fred Lumbuye asobola okubeera nga ayimbulwa. So awo kati wetuli komiti yaffe eya Human Rights egenda tuula because ate kino mwe kigwira ddala kye bakoze ku Fred Lumbuye. Ogenda ne bamukwata nga bamanyi talina musango ne bamugwira bugwizi oba alina omusango lwaki embassy eya Uganda mu Turkey teyamusamoninze nemuyita muntu alina omusango. Embassy ambassador yandiwandiise n'amugamba Fred Lumbuye weetaagibwa jangu ku embassy olina omusango okukuvunaanwa naye okuddira omuntu ne mugwira bugwizi ne mumuvuba buvubi ne mukwata bukwasi eyo enkola si ya bwenkanya. Tulina okubeera bane nga tugivumirira. Mbabuulira mazima oyinza osanyuka olwaleero nga bakutte Lumbuye enkya ne bakwata muganda wo enkya ne bakwata Segirinya enkya ne bakwata sister wo enkya ne bakwata brother wo. Nolwekyo ade beewuunya lwaki ngenze ku Ministry ya Foreign Affairs gye nsoose nga njagala Minister Okello Oryem anyinyonnyole byabadde ayogera nga appraisinga abakutte Fred Lumbuye abadde abyogerera mu capacity ki era kinkoze bubi nnyo nti simusanze eyo naye ateera information nenjirekayo neŋŋamba tumwetaaga atunnyonnyole era naye tugenda muyita mu kakiko kaffe aka Human Rights atunnyonnyole lwaki ayogedde arrogantly kukwatibwa kwa muganda affe ng'akimanyi byayogerako enkwatibwa ya Lumbuye teyabadde mu mateeka because omuntu nga mukwatidde mu mateeka mujja n'ekiwandiiko kya kooti oba mujja mirembe ne mugamba munnange waliwo ensonga bweti era weetaagibwa. Omuntu nga Lumbuye tayinza gana kujja kweripotinga ne mugwire mumuvubye buvubi eyo embeera tugenda kugikkiriza mbabuulira mazima. Era eno tugitwala nga kidnap nti omuntu muvube panda gaali kati panda gaali atandise okubeera mu ggwanga Uganda ate n'abeera n'ebweru w'eggwanga. Kitegeeza nti no one is safe. Bwe kibanga enkola esobola okukolebwa omuntu n'abagenda ne bamuvuba ne Uganda ne bamukwata kitegeeza tewali muntu yenna kati ali safe. Ate era n'ezina ensi naddala gye tugenda okuwangalira bwe mukkiriza embeera bweti okujja okukolebwa ku bantu ababeera mu nsi ezo tekiba kya bwenkanya because Lumbuye
protection gye yandisoose okufuna yandibadde ya Turkish police. Polisi ya Take ye yandisoose okuwa Lumbuye protection. Naye weewuunye ne Turkish government nayo yeekobanye ne Uganda government ne babanga basobodde okukwata muganda waffe Fred Lumbuye. N'olwekyo yensonga gye mbadde njagala okubategeezaako tukyalwana bwezizingirire okulaba nga ensonga eno egguka. Katonda bw'atusaasira enkya ne tufuna appointment ne Turkish ambassador enkya tugenda kubeera nga tuwabulira byonna ebigendo vaayo maze okukwatagana ne ba MP ab'ensonga mbagambye omuli Honorable Rutamaguzi Semakula, Honorable Alan Sewanyana, era tuli mu kuvuga kintu kino okulaba nga tukituusa ku nkomerero yaakyo ate nga ne komiti yaffe eya Human Rights nayo bwetambula okwongera okulaba nga ensonga eno tugirwanako muganda waffe abenga ayimbulwa unconditionally. Ekyokubiri tuwakanya ekyokumukwata bamuleete nti awozesebwe e Uganda because Lumbuye yali yasabadda political asylum mu Kenya. Omuntu bw'asaba political asylum mu nsi kitegeeza nti ewaabwe abatali safe. Kati kino kyokka kyandibadde kiraga Turkish government terina ku handing over Fred Lumbuye ku government ye Uganda because ono already yamala dda okubasaba asylum nga bagamba nti eka siri safe. Kati ate omuntu yabagamba dda nti ewaka siri safe ate gye mwagala omukomyawo. Mbabuulira mazima enembeera tetugenda kugikkiriza egenda maaso mu ggwanga laffe Uganda ey'okukwata abantu baffe ekifa mukokko ne mutandika n'obalumba ebweru w'eggwanga bannange ekyo kikyamu era tulina okubeera nga tukivumirira. Kyovana kati Ssegirinya emirimu gya constituency gyonna nkyagisaspendinze antiru nga muganda waffe Fred Lumbuye ayimbuddwa. Mbegayiridde emirimu gya constituency nkyagisaspendinze until further notice. Lumbuye bwana ayimbulwa emirimu gya constituency awo nja kubeera nga ngiddamu naye nga muganda waffe akyakwatiddwa ng'ate emikono gyali mutukimanyi si mituufu tetugenda kuddamu kukola mulimu gwonna paka nga bamuyimbudde. Era ne ku the updates on 9 page tugenda kubeera nga twogera ku nsonga ya Fred Lumbuye always okwongera okulaba nga tuyimirira naye mu kaseera kano kaalimu ate era mu kaseera kakola ki katwetaagiramu. N'olwekyo yembeera eriwo abali ku the updates on 9 page nango olutalo nwana ne bannaffe abalala balwana ne Honorable Zaake naye era ali ku lutalo n'olwokulaba nga Fred Lumbuye ayimbulwa kubanga Honorable Zaake ye ate agenda Take butereevu amitinge gavumenti ya Take bongera okulaba nga tulekawo embeera ey'okulwanira muganda waffe Fred Lumbuye. N'olwekyo ensonga ekolwako ensonga tukyagirwana tujja kugiggusa ate mumanyi Mr. Update Katonda abadde akyansaasidde siyingira mu kintu ne kitaggwa kasanyingira mu kintu kimala ne kiggwa. N'olwekyo baganda waffe bwe tubeera ku internet kuno tulwanire muganda waffe Fred Lumbuye olw'embeera gy'alimu because mu kaseera kano watwetaagira nga tasobola kwogera nga ffe tulina okumwogerera because waali tannaba na kufuna kyamisana tannaba na kulya tannanyona kufuna kyonna kintu kyonna kyakulya because abamukutte tebamwagala kitegeeza buli kimu basobola okubeera nga bakimukola. Kati mu kaseera kano muganda waffe oyo watwetaagira okuyimirira naye mu kaseera kano ak'okugezesebwa kwalimu. N'olwekyo mbasaba bali ku the updates online page video eno mugisharinge njagala egende viral abantu bamanye wawe tutuuse ku lutalo olw'okulaba nga tulwanirira muganda waffe Fred Lumbuye okulaba nga ayimbulwa. Teri atudde abaka ba parliament bonna aba opposition ensonga eno bagiriko nnyo naye buli omu agikutteko mu nkwata ya njawulo. Nze Ssegirinya nkedde ku Foreign Affairs bwe nvudde awo ne ngenda ku Embassy kati ate bwe nvudde awo kati ate ne ngende wa chairman wange wa Human Rights tulabe nga tusobola okuyita committee etuule immediately twogere ku nsonga ya Fred Lumbuye. Kati bw'ova ku Ssegirinya n'ogenda ku Zaake naye ali bize ali mu kwetegeka kulaba nga agenda mu nsi gye bayita Take era alwanire Fred Lumbuye. Honorable Rutamaguzi mu lutalo luno tuli naye. Honorable Joel Ssenyonyi mu lutalo luno tuli naye. Honorable Njeko Deriki mu lutalo luno olw'okulwanira Lumbuye tuli naye. Honorable Alan Sewanyana mu lutalo luno olw'okulwanira Lumbuye tuli naye. Kitegeeza this is a collective effort. Nti buli omu mu kiseera kino yeetaaga akole ky'alina okukola okulanga tulwanirira muganda waffe Fred Lumbuye abenga asobola okubeera nga ayimbulwa. So yembeera eriwo mawulire siga ssanyu mawulire gannaku ag'okukwatibwa kwa muganda waffe Fred Lumbuye. Kyensaba tuleme kusonga mu ono oba oli tusoke tukolere wamu ffenna tubenga tusobola okulwanirira muganda waffe
abenga asobola okubeera nga afuluma. Bwana amala okufuluma then tutandika okunenya, gundi oleka guwakola kino, gundi wakola boti, gundi wakola boti, ne bwe tutandika okunenya kati feffe nnyini tugenda tutandika okubeera nga twerwanyisa. Ate mu kwerwanyisa ebimu bye tuyinza okwogera biyinza okujja abantu baffe ku struggle ey'okulwanira Lumbuye, abamu ne bagamba mune bajja gamanze bino ze yabadde mu gundi. Nolwekyo kyensaba, this is a collective effort. Ffenna tusooke tulwane lutalo lumu lwa Lumbuye kumutaasa nga tetunnaba kwerumaaluma. Mbabuulira mazima, solidarity is power. Agali awamu ge galuma ennyama, tetusobola kulemwa kulwanira Fred Lumbuye n'ava mu mikono gy'abasajja n'abeera free. Kino tusobola okukikola. Era abasobola mwenna ekiro ngenda kukolayo live mbawe ennamba zonna ez'abaminisita abali mu ttake, mbawe ennamba zonna eza Ministry ya Foreign Affairs mu ttake, eya IGP owa ttake, eya CDF owa ttake. Ennamba ezo zonna ngezaako zikompilinga, zonna ngenda zibawa, bonna tubakubire ekiro. Zonna ngenda zibasomera, bonna tubakubire nga IGP tumukubire ow'ettake, CDF tumukubire ow'ettake, baminisita bonna ab'ettake ngezaako okulanga nfuna listi y'ennamba zaabwe, bonna tubakubire nga tubagamba temugeza ne mu handing over eri gavumenti y'eggwanga Uganda Fred Lumbuye. Bwe mugeza ne mumuwaayo, awo mwe mugenda okubanga omusajja mumusudde mankatabbu. Manyi eddoboozi ly'abantu, abantu abo bajja kuliwulira. Ate nga bwe tugezaako n'okuyinga ejinga embassies mu nsi mwe tuli. Bw'oba oli mu Amerika, genda ku embassy ya ttake oteekeyo okwemulugunyako. Bw'oba oli wonna w'oli osobola okugenda ku embassy ya ttake n'oteekayo okwemulugunyako. Then bwe banaalabanga eddoboozi ddene eriva mu nsi ezo, osanga banaapondoka ne bayimbula muganda waffe Fred Lumbuye unconditionally. Naye nga muganda waffe embeera gy'alimu si nnungi olw'okubeera nti yakwatiddwa mu nkwatibwa etali nnungi ate nga baavubye muvube. Nolwekyo buli omu kyasobola okukola kwe kulabanga eddoboozi oyongera okulyongerayo. Muliko abantu kuno abaliko bangi nnyo, atasobola kukola ekyo ky'oba olina okukola sharinga live eno bw'eneetambula, ate munno ajja sobola okumanya ti munnange Lumbuye baamukutte era naye amanyi ky'alina okukola. Naye nga buli nsi kyemmanyi ttake eyinamu embassy. Musobola okugendayo basatu bana ne mu meeting ambassador ne mwogera naye, basatu bana ne mu meeting ambassador ne mwogera naye, babiri bana ne mu meeting ambassador ne mwogera naye. Abali mu America ttake eyinamu embassy. Abali e Canada ttake eyinamu embassy. Abali mu nsi za Europe, buli nsi ya Europe ttake eyinamu embassy. Amsterdam ttake eyinamu embassy. Sweden ttake eyinamu embassy. Angale ttake eyinamu embassy. Bogenda Germany ttake eyinamu embassy. Mugende ku embassy ezo, mugende babiri basatu bana ne mwogera na ambassador, babiri basatu bana ne mwogera na ambassador. Naffe wano nga ba MP tugenda kwekolamu babiri ne bataanu tugende twogere ne ambassador tulabe nga tusobola okubeera nga tutaasa muganda waffe Fred Lumbuye. Eno enkola gye tugenda okukolamo okulwanira Lumbuye bagita Robadoba style. Abantu badde balowooza nti Segirinya agenda wali ku embassy yekyange poliisi enkwata entwale Nalufeenya. Tetugenda kukola bwe tutyo. Tugenda kukozesa ekkubo ery'emirembe nga tulwanira Lumbuye because bo banoonya badde bamanyi Segirinya agenda kweyiwa wali ku embassy yekyange. Mbamanyi bulungi nnyo akakodyo kamwe tukamanyi, mwagala nzijjaawo nga mukwekyanga munkwate muntwale Nalufeenya mu nkuba emiggo. Tugenda kujja mu nzija nga ya mirembe nga ate tuli ku appointment. Bwe tugenda okukola tugenda kikola in a formal way nga tujjira ku appointment tu meeting ambassador. Kati mbaddeyo ne banga Segirinya katushedwinge appointment ojo meeting ambassador n'ababaka nga bana bataanu mwogere ne mu parliament era committee yaffe eya human rights egenda tuula era yogere ku nsonga eno. Kye tunoonya twetaaga bwenkanya, obwenkanya bwe twetaaga. Nolwekyo abali ku the update 9 page ge mawulire gemba njagala okubategeezaako because abamu abandabye nga ngenze ku Foreign Affairs mbaye temumanyi lwaki ngenzeeyo. Mbadde ngenze ndabe Minisita Okello Olyemu mulabye ng'ali ku media center ng'ayogera arrogantly okukwatibwa kwa muganda waffe. Nolwekyo mbadde ngenzeeyo annyonnyole nganze omuntu byayogera abyogerera mu capacity ki eyandibadde anenya abakutte Lumbuye nga bagwiridde mugwire nga tebagoberedde mateeka. Ate ye n'abanga awaanye bawaane kyekibadde kintutteyo ne bwe ndabye nga minisita taliyo immediately ne ngenda ku taxi embassy
era nayo bwe ntuuseeyo yo ne nfunayo ttiimu gye njogedde nayo omubadde head of protocol Turkish Embassy n'aŋŋamba nti Mr. Update katushedewinge appointment era appointment eyo manyi ya lunaku lwankya tulabe ambassador ebinaabivudde wa ambassador tujja kuba tubibategeeza olunaku olw'enkya nga tubibategeeze then tulaba ati kyetugenda okuzzaako naye manyi ti appointment yaffe ey'enkya ne ambassador ejja kuvaamu ebibala because tugenda mubuulira akawonvu n'akagga kubanga Uganda ayinza okuba tagitegeera naye tugenda mubuulira akawonvu n'akagga munnyonnyole ti nze bankwata nga nwanira ddembe ly'obuntu ne bantwale Nalufeenya nali nfudde mulabe face yange Mr. Update bwenfaanana bwe nti bwe nali nfaanana sajja ne bantulugunya ne bankuba emiggo ne bampa n'obutwa nali nfudde kati boddira n'okwata Fred Lumbuye n'omuwa gavumenti y'eggwanga Uganda omanye ekigenda okuddako lwekyo bye twagala enkya okwogera ne ambassador n'ebirala bingi nnyo bye tugenda okusharinga naye era manyi nti meeting yaffe ne ambassador ejja kuvaamu ebibala bye tujja okubategeeza olunaku olw'enkya n'olwekyo ge mawulire genjagadde okubawa nga Mr. Update mbadde ndudde okukola live naye olwaleero nzize olw'ensonga waliwo obutali bwenkanya obwakoleddwa ku muganda waffe Fred Lumbuye mwebale nnyo mwebalire ddala tusinkana olunaku olw'enkya bwe nabamba wa Update nga tumaze okuva ewa ambassador ate era ne Minister Okello Oryem tukyagezaako era okumunoonya tumuyingeejinge tumugambe lwaki ayogedde bw'atyo kubanga ewali omulima tebafunyirawo ngalo tetumanyi muganda waffe embeera gy'alimu kati nga gw'ova eno ng'oyogera arrogantire si kirungi bannange mbabuulira mazima mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja